mutya bana? Assalamu alaikum. Wa alaikum salam ta barakatuh. Ekisibo kibadde kitya? Alhamdulillah tusibye, sifunye mbuzibu era nsibye bulungi ddala, sifunye mbuzibu bwonna mu kusiba. Naye ng'obadde osiiba ebyaddala? Buli omu abasinga bakimanyi nsoosa kisiibo. Ze nnaku zensinga okuwaayo naddala bwe tutuuka mu nnaku za Ramadhan sikyosangako era sitekibangawo. Ate alhamdulillah buli kisiibo kyonna mbeera bulungi era nkisiiba. Lwakuba kyo ekisiibo kye nsoosa okusibirako ewaka bulijjo ntera kubeera South Africa ne ku luno kyansanga nga mwendi mu ggwanga. Gwomu ku bantu abasaasaanya ensimbi, ekisiibo kino eno tetukulabye nga wejjumbidde nnyo okugenda mu bantu okubasiibulula okola charities, leero kibadde kiti? Ntera nnyo okukola charities nzikola ebbanga lyonna n'okusiibulula nkukola naye sitera kukolera ku kamera. Ebiseera ebisinga era bamanyi bakimanyi nsiibulula nnyo abantu naye sitera kikola ku kamera. Ekyo sitera kikola ku kamera, sigabira mu kamera ebiseera ebisinga. Ekisiibo ekyaggwa twali mu COVID ne bino kitusanze mu COVID, mmwe ng'abasiraamu tekibanyigiriza because twali tetukola tetuyingiza, kiba kiyisizza mutya? Ekisiibo ku sayidi eyange alhamdulillah kiyinza okuba kibadde bulungi naye kati nga COVID luli we twali era mu COVID tetwasobola kusaala nga tuli wamu naye at least Allah tuyambye ku season eno tusobodde okusaala mu social distancing, tusobodde okusaalako ffenna ate okusingako nga luli. Essaawa eno twalabye nti omukulembeze yalayidde gwe ng'omugaga ababa ne parties abasaasaanya ssente wandiyagadde basooke kutaaki? Kale omukulembeze engeri gye yalayidde nga ye mukulembeze era ow'ekisanja ekiddako, mbadde njagala president ate bizinesi z'abantu zirizuminge, abantu baddemu bakole ate tugende mu maaso kubanga nti emirimu gyonna bwe ginaaba giteereddwawo bajjewo kafyu tuddemu nga bulijjo, abantu ffe twekubirize nga ffe tusobole okuba nga twefaako ku ngeri y'obulwadde okukuuma social distancing naye emirimu giddemu abantu basobole okufuna okusomesa ku baana n'abaana baddemu basome mu normal days nga bwe basomanga era nga bakeepinga social distancing ate n'emirimu gyonna giddemu, bizinesi z'abantu zonna ziddemu. Ekisiibo nga kiwedde omukulembeze yamaze okulayira twaliwo okwekanga kwonna, tusuubireyo pate ey'amaanyi ekulisa abasiraamu oba abantu bonna? Okulayira kwa president tekugenda kukozesa muntu yenna pati, kujja kukozesa kwabo ababenefitinga oba abafa ku nsonga eyo ba politicians, naye nga ku side eyange njagala buli kimu kiddemu tusobole okuba nga tubeera nga luli bwe twabeeranga kubanga nange njagala kubanga nzigulawo Don City anytime. Mujja kuba mukiraba saawa yonna nja kuba nkita kubanga kye kimbeezezaawo ebbanga kye mbadde nkola. Ekoni yakola City naye nze yasanga dream yange yaliwo eri okuva edda ebbanga lyonna. Nze nali nakyakala nnyo Omusaani City e South Africa n'enkoppa ekintu ekyo osobola okireeta e Uganda era ndi mu kutandika ndi mu kibuildinga kulaba nga at least even if we didn't reach that class at least we can somehow okuba nga tusobola okubaako naffe ekintu ekyaffe ekyomulembe. Eyange eri mu Kiboga Hills oba wali e Kateera mu district y'e Kiboga nga bayitawo Bukomero Town Council. Twakulabako emabegako nga ebifaananyi bifulumye ng'olina present omu ku TVM, tukitwale ntino ye girlfriend w'essaawa? Nedda, ebimu biba bya mawulire. Mwali just kukolamu ku mawulire? Ebyo byali bwe bityo, gwali buzannyo naye nga si bwe kiri. Bubaka ki bw'olina eri basiraamu banno n'abantu abalala bonna essaawa eno? Mbadde nsaba Allah abatasobodde kusiibuluka bulungi nga balwadde, Allah abasobose okusuuka obulungi ate n'abalala mbagaliza Idi ennungi eggwanga lyonna n'abantu bonna ne Ssaabasajja Kabaka
mwagaliza Idi ennungi ne famire ne bannayuganda n'Obuganda bwonna n'abagereka agerekera Obuganda ne Ssaabasajja awangaale. Idi ngenda gikwatira mu maka gange ebwebajja. Mbadde sirina nnyo be nayise okuggyako ngenda kubeera ne God's Plan ewaka. Ngenda kubeera ne God's Plan waliwo n'emikwano gyange emirala mingi gi business associates ngenda okubeera nako ne family. Omumanyi olunaku lwa Idi baluwa nnyo family ngenda kubeera nabo. Batugambye bakoze kyamaanyi okumufunira omukyala ng'egye bayawukana ne Sheila Gashumba. Ezo ensonga mbadde siziriimu nnyo. Batugambye gwe wamufunidde omukyala gwadde mu nkwasaganya okuyambako kyaliwo okubanga afuna omukyala. No, alhamdulillah musajja era asobola okunoonya omukyala naye ensonga ezo siziriimu nnyo. Ezo ebiseera ebisinga mbeera mu bizinesi, mbeera mu kunoonya ssente. Sinnabalaga akki yonna naye nga nnina omukyala nja kuba nsobola okumwolesa eggwanga mu kiseera ekijja mu maaso.